National Peasant Party etambula etya? National Peasant Party tutambula bulungi, ekitulaga nti tutambula bulungi yensonga lwaki twayiseewo twabadde nominated okukiikirirwa okusobola okugenda okuvuganya mu kalulu kano nti ebibiina ebirala byonna n'abantu ababadde bateetegese bo tebasobodde kufuna mukisa ogwo okujja okwetaba mu kalulu kano so tutambula bulungi newankubadde era nga bumanyi temubulaabulamu buntuntu olw'okuba nti bamembers olumu tusisinkana nga tuli bakulu nga tetuzaaliddwa lumu naye bwe tusisinkana nga tuli bakulu abamu babeera ne ideas babeera n'ebirowoozo byabwe babeera n'enkola yaabwe ey'ebintu naye mu byonna nga administrative tusigala tutambula no making sure nti bano bannaffe bitambula nabo tubasika okulaba nga ate batambulira ku munama gutambulirako ng'ekibiina katulina constitution etutwala obutono tuno bwe tuwulira olubutakkaanya kati essaawa eno temulina president wa kibiina yagamba yeegoba ate mwe mugamba mwamugoba gwe wali omyoka Stesha Mayanja nabadde njagala tusooke tumulungule ensonga eyo ezikwatagana n'ekibiina kati ensonga eyo nyinza obutagigenda mu nnyo kubanga essaawa zino bye tutunuulidde binene tuli mu kutalaga ggwanga lyonna nga nekino kinene president anti lwa nsonga nti omukulembeze bw'abeera president abeera ne vice president kati vice president asobola okutekinga over president bw'abataliiwo kyokubiri president aina amateeka ga constitution y'ekibiina ge yamenya ne tumuyita ng'ekibiina olukiiko olufuga ekibiina olwa NEC ne tumuyita nnyonnyole lwaki yakozebwa ati ffe tugamba bannayuganda balala ate ye ali eri akola biki birala n'atalabikako mu lukiiko bw'atalabika mu lukiiko olukiiko ne lutuula nga ffenna mwetuli ne tusalawo okumuwummuza mpaka naye twali tuli awo ne tufuna essanyu naffe nga yennyini yeeyogeredde nti yeegobye ne tumanya nti bannayuganda bo bamaze okusala amazima era bamaze okutegeera kyekituufu ne tusigala nga tutambulira ku mulamwa gwaffe ogw'okuyamba abapiza nti abantu abawansi kubanga ne tumulagira agende akolaganeko ne mwami Museveni akole naye amuwulire amulabe kuba naffe twali tukozeeko naye tumumanyi kiki ekyasinga obbatabula tewali kyatutabula nnyo naye nga bwe nkugamba nti bw'owulira ebigambo bya Stesha Mayanja agamba nti yasemba okutuula mu lukiiko nga bakwasa fulaga y'ekibiina okubakiikirira ku ntebe y'eggwanga awo teyaddamu kumanya kigenda mu maaso ate nga ye pulezidenti w'ekibiina oba oli awo n'enkiiko ezimu yali badde azikubiriza naye teyaddamu kumanya bigenda mu maaso paka yagenda okulaba ng'oli mu mawulire bakunominatinze kakiiko k'ebyokulonda tokiraba nti yabeera omukyamu olw'ensonga bw'obeera pulezidenti w'ekibiina gw'oyita meeting oba nfuna bulungi okujjako ng'odelegatinze n'ogamba nti odelegatinze vice president wo akuyambeko oba n'olagira secretary general because mu mateeka president yabeera mukama waffe ffenna kati ye si ffe tulina okumutegeeza ate yalina okututegeeza okujjako ng'atudelegatinze naye bw'abanga agamba nti yalaba bulabi mawulire nga ngenda mu nomination kitegeeza yaba omukyamu naye nga bwe nkugambye nti olw'okuba nti ekibiina kyavaayo n'official statement ne twogera ku nsonga eyo ne tugimaliriza mbadde nsaba tuleme nnyo muwabudde kubanga tuyina ebyokwogerako eby'eggwanga abantu bye basabye wano bingi nnyo ate nga nina okubikola ki katumalirize wetuti munnayuganda awuliriza ebigambo bino byetwogerako si bya kusala muntu si bya lugambo Stesha Mayanja ayogera bw'ati Tambagambye ndi muyimbi mugende kundebe wantu wangi buli wamu we banampa sente nze ndi munoonyi wa sente I have a family gye nina okulabirira nina abaana maama wange nina abantu abalala abandyako nga sibalinaako Luganda naye nga tulimu ensonga lwaki nfunye amaanyi matugamba nti ekintu ekyenjawukanya n'okuyimba gweoba toyagala nnyimbe ate wansanga nnyimba kwe wasinziira okumpa kyewampa ate oyagala kinzijjako wanyiwaawo nja kukulembera ewalala bwe ntunuulira engeri gye bakuttemu ensonga eno wandiba omutuufu kubanga singa babadde ku mulamwa ffenna nga gwe tuliko bwe baalirabye nga nkoze ekintu ekyo omukulu secretary general waffe mukwano gwange ate musiraamu munnange ate ffe tetweryamu nkwe nze nesijja oyo tetweryamu nkwe n'omuntu omulala kakati yandibadde ankubira
Omanyi omuntu nga mukolagana naye temweri amunkwe tosobola kukola kintu yandibadde akola nangamba okay nkulabye kiki kigenda mu maaso nga bwe yampita n'antuuza n'ammatiza mbeere party president bwe ndowooza nti bwe yandimpise n'aŋŋamba nga bwe nnakuteeka mu kino ekintu onkoze otya ne mubuulira ebigendererwa byange n'alaba oba witaala oba byotutaalinga n'aŋŋamba manyi kino ekintu kyesonyiwe so si kukola kiri kyakunswaza kati kindaganga alaba essannyalaze ligenda nga pulezidenti w'ekibiina nasemba okuva mu meeting nga tumulonze nga flag bearer saddamu kumanya biddako n'ensembayo okumanya nga banoonya emikono kati nze saamanya na lunaku lwe bagenda bawandiisa nange nabyekangira ku internet ate nga already tuli busy katukutteko omukolo omulimu so I didn't know era saamanya bwe baavaawo baalagawa nalabye bulayivu video nga bukola ki neŋŋamba omwana wattu kuba nze namukwasa flag y'ekibiina nenga omwana wattu n'ataŋŋamba so kyampisa bubi bambi okubeera nga saaliyo kyannuma nga ndagate yange sigiraba kati nga nze omuntu kitegeeza era nzenze because I didn't see the party trend anywhere. I didn't see it trend, so that means era nzenze kibi bambi nandibadde muwa kusannyalaze n'abalala. Omwana wattu wamuyiwa wamenya omutima oba kibayita essannyalaze kyeki alina amasannyalaze ge wasubwa gandibadde gakuyambako mu campaign amasannyalaze bw'aba agayina tetugagaana naye nti naffe kitegeeza tulina amasannyalaze kubanga newankubadde teyaliiwo mu process yonna ey'okunoonya emikono ey'okwewandiisa twabikola nebibeera successful mu busobozi bwaffe because ffe tuli bawejjere tuli banaku era kulenda kulwanirira banaku ba wansi nga bw'omuwulidde byogera byonna nga pulezidenti w'ekibiina omuntu nga pulezidenti w'ekibiina yandibadde ng'amanyi system nga badde afollowinga process ng'ajja ku ofiisi because wabanga ku ofiisi agamba nti yakoma kujjayo nga nkwasa fulaga kitegeeza ani ayinza okuyita ku ofiisi y'okujja okukola tewali alina kuyita kujja ku ofiisi y'okukola buba buvunaanyizibwabo because oli pulezidenti wa kibiina. Ekyokubiri, let us be realistic. Tudde mu buntu waliwo kye tuyita humanity. Ddala ogenda ku muntu w'ekasanda mu kyalo ogenda mu muntu we 40 potray ekyegwegwe ekyenjojo mu wansi eyo omugamba oli mu kulwanyisa nakyemalira omugamba oyagala kumuyamba kumutaasa kumujjako ebintu emisolo eminene gye bamubigika oyagala kumukolera nguudo ate ogenza oli mu kwekulubisa n'oli ali mukola ki ali abadde amunyigiriza ddala gwe omuntu oyo anabitegeera atya oba anabiwulira atya oba pointi yange ogitegedde bulungi naye abadde ensonga yenagamba nti omulimu gwe kuyimba newankubadde nti mulimu gwe buli ewali essente ajagendawo buli awali sogamba bw'obeera musiraamu olw'okuba oli musiraamu nti bali b'oyagala bali embizzi naawe ng'ogenda ng'ogirya tosobola. So waliwo ebintu ng'omuntu kyengamba ekiri nti humanity waliwo kye tuyita okwerekereza to sacrifice nti newankubadde sente tuzaagala ffenna tuzaagala tewaliwo atayagala sente naye newankubadde nti sente tuzaagala waliwo wookoma n'ogamba kino kankikole ki kankyerekereze nsobole okuyamba omuwejjere nga bye mugamba ajja biwulira ate ajja bitegeera nga bubiteekedde okukola ki okubeera. Kati mwamwerekereza twamwerekereza temuli beetegefu mumuddiramu anti ekibiina kijja kutuula bwe banaabasazeewo okumusonyiwa banaamusonyiwa naye kati ebyo mbasaagala bigendamu mbadde nsaba ontwale straight ebibuuzo by'abantu bingi bye babuuzizza nebino babadde beetaaga obitangalamu kubanga ekibiina bakiinamu essuubi kati bwe balaba nga ate myezi bwezi tekyamayanja gyamaze kuba pulezidenti bw'ekibiina ate mumugobye naye agamba asuddewo ttawulo kitegeeza obwesigwa mu kibiina bugenda kubeera butono. Ekirala kyenjagala okwongera okulambulula nti baliiders bonna betulina ku kibiina essaawa zino bali interim omanye ekigambo interim baliiders kyekitegeeza bakiseera kubanga bwe tuba twakava mu kalulu kati nga maze okutwala obukulembeze bw'eggwanga tugenda kubeera nekituyita delegate conference okutuula okulonda abakulembeze ab'emyaka emeka ab'emyaka 5 so
ayinza okubanga abadde ku test kati test yakoze eki yamulemye nga yagikutte mangu yagikutte bubi test yagigudde mangu okay katulinde tulabe engeri gye munasolovingamu ensonga eno okulaba nti ekibiina kiddamu ne kitambula mutambula wadde nti waliwo eddibu ly'okuba nti wali mukulembeze kasa vice waali kale engeri gyekiri nti gwokutte fulaga y'ekibiina ekya National Peasants Party njagala nvireyo ddala entugende ebibuuzo by'abatuuliriza manifesto n'ebirala waliko omuweereza mu yafeesi yoyo gw'ovuganya gwe bannayuganda bakubeeremu batya n'essuubi nti ddala tewajja n'ebimu ku ebyo byoyagala okulwanyisa naliko omuweereza naye so officially bannayuganda kyenjagala bayawule nze siweebwangako mulimu mwami Museveni ekyokubiri okuyimirira ewantu ne mwogerera ekirungi tekitegeeza nti nti enkolagana eyo tetusobola kwawukana kubanga bw'owasa omukyala ewaka tokimanyi nti asobola okunobako ng'ate obadde omukuuma ng'ate ebiseera ebisinga olabeko omukyala nga ze n'abaana ewaka osobola okumusomeseza abaana n'omukuuma n'obayiisa bulungi nnyo n'obayamba naye n'amala n'akola ki nabiri byonna n'abikola ki n'abyerabira olw'embeera gy'abaalabye nga tejja kumuyamba oba enneeyisaayo nga si nnungi kati njagala okuwa ekyokulabirako nze mbadde nkola nnyo nsemberera nnyo mwami Museveni nagezaako okumusemberera nga muleeta mulage biki bannayuganda bye bateekeddwa okufuna n'engeri abavubuka kubanga ye percentage esinga obungi bw'otunuulira ennamba y'abavubuka gye tulina mu Uganda eringa 75%. nti ennamba eno bwe tukola bino na bino na bino na bino tujja kuba tubayambye okubeera nga tubayamba okubeera mu bulamu mu Uganda yaabwe nga bagikola ki nga bagyeyagaliramu nendabanga tebabigoberedde ye ne banne kati mu buli ngeri yonna ng'omuntu kati nze nkyali muvubuka nkyasobola okukola ebintu byange mu butuufu bwabyo neŋŋamba nedda weewaawo kooti kanziruke era njagala okutegeeza bannayuganda nti ndi mu National Peasant Party gye nsuubira nti nja kugitwala mu maaso ate nja kukola ebyo ebiteekeddwa okukolebwa ekyokubiri mmwe abaali balwanyeko ku ntalo oliranyeko ku ntalo bw'obanga oligenda kulwana olutalo bw'oba oyagala okulwanyisa omulabewo oyina kusooka kumwetooloola n'omanya wikinensi ze kyogamba Museveni wamwetooloola n'omanya namwetooloola bulungi ne banne bonna babadde bakola nabo nabeetooloola bulungi bw'oyogera ku banne bakola nabo yemu ku ofiisi mu wali okolera eya national ya wane ekyambogo wane wa Hajati Adija Namyalo kyakulembera sikolangayo just olwokuba nti nali mu program za skilling era mwembadde ndi ne kakati mwendi nti olwokuba nalinga mu program nga buli wenda omuntu avaayo yenna nga alina kyazza okukola nga kigenda kuyambako abavubuka I have to come in okumugayidinga nti okola kino kirungi but this is how it's supposed to be because nze Katonda yali yannyamba nti nabeera exposed mu program ezo nentambula nenfuna obwongo mawanga ag'enjawulo nengaleeta ensonga lwaki olaba nti mbadde mukulembeze mu skilling so nagendangayo okuba advisinga okubayamba biki bye baagala okukola bwe bateekeddwa bikola ki okubikola but that doesn't mean nti mbasupportinga so njagala bannayuganda olwaliro bakitegeere nti my role as a senior citizen mbadde nyumirwa nnyo okulaba nga buli aleeta programu naddala mu kkowa gye mbaddemu nga it is buvunaanyizibwa bwange okumugayidinga n'agikola obuki obulungi nga bw'ateekeddwa okugikola kubanga bye tukola bino birina kye likola ligase nti biyamba abali baawo n'abaliwo n'abalijja kati nga bwe tubikola ne tubikola gaddibenga lye njagala okuwa ekyokulabirako nti sometime back nga tugenda mu kalulu kali aka 2021 bwe naleeta program za skilling nga nsaddemu amaanyi nga nsensitizinze bamemba ba parliament ne bakibuukira ne batandika okugenda ndoza abalabanga nga bagenda buli constituency buli member ina constituency nga agenda atandika okutraininga abaana wiki 2 mwezi gumu ng'ayita president jangu otikira abaana ddala to be realistic omwana asoma obwamakanika mu wiki 2 ayinza okuba nga ayinza okukanika omwana asomye okubajja mu mwezi gumu ayinza okuba nga ayinza okubajja I had to make sure nti noonya abakulu nentuula nabo ne mbagamba what is being done ekiri mu kukolebwa kati kikyamu kigenda kulemaza abaana oba point yange ogifuna bulungi kigenda kulemaza eggwanga
era netugenda nga tukyabolishingawo mpola mpola netugenda nga tukijjawo mpola mpola nga mukijjawo nani mukolagana nani mu kino anti nkati nga nagamba bikikwatako office ya Ajatedija Namya talina wakikwatirako because this was under Ministry of Education kyekibagatta naye nani ne Hajat obadde omulaba byabadde atambuza nga agenda agabira abaana ebyalaani agabira abantu ebintu byabadde agabaye so ng'omuntu because that is my yebadde lolo yange nga nina okumuadvisinga nti okuwa bubi abantu ebintu nga n'abasomesa tobalabi bagenda basomesa bintu ebyo tekiba kirungi ogambye nti weetoloola omukulu gweyagala okujja mu ntebe President Museveni naye emirundi mingi tukulabye ng'oli kadaala ng'omusabira obuwagizi mu bannayuganda bannange musajja mu mulonda akoze kino akoze kiri olwaleero olidde ebigambo byogamba nti bingi ebimuleme byeyagala okukola kakati omuntu akyukakyuka bw'ati bannayuganda bagenda kwesiga nakubuuzizza tolabangako mukazi anobye kati wanobye kati nanti navuddeyo okitegedde bulungi navuddeyo wa mwami Museveni nesinze nzekka n'abalala bangi ogenda kulaba tugenda kukola press conference nga tujje bamemba ba parliament bangi bolaba bagenda twegatta ku bantu bangi ate omuntu okukyuka bangi nnyo bolabye ababadde mu nnumpu baabo ba Medad Segona tobalabye nga bali mugamba nti bajja independent nenga wali emabega nga badde tebana bagaba kaadi babadde bayogera ndinze gwe banawa kaadi gwe ngendo okukola ki okusimba mu mugongo kati dakiika 2 batandise obikola ki okubirya naye nze ate yange ne mwami Museveni bibadde birala nnyo I've never been his friend naye ng'omuntu akola ebintu ebirungi mu nsi ye byembadde nkoledde ebbanga onfuna bulungi mwami Museveni nno ye mbadde ngezaako okumugamba nti bwe tukola bino bigenda kutwala eggwanga mu maaso bwe tukola bino bigenda twala eggwanga mu maaso bwe tukola bino abavubuka tujja kuba tubayambi bwe tukola bino abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abakyala tujja kuba tubakoze eki tubayambi mpaka lwe nasazeewo nze oba baganyo ziteeka mu nkola idea zembawa nze kanjije nze mwennyini ntuule mu ntebe eyo olabe eggwanga bwe ligenda ate biri byobadde omuwaana kati byo tubiteekewa kyebayita okumuwaana kiki byobadde odda kadaala n'ogaba naayo omukulu byakoze situbirabanga ne point yange waliwo kye nkugambye kiri nti ebiseera ebisinga bw'oba olina kyoyagala okuggyako omuntu sooka obeere nga ayagala okumusemberera osobole omuggyako information ye omanye obunafu bwe omanye kikyalya kiki lwaki atambula bwati then bw'omala okufuna weakness ezo kati ate bw'oba tobyogera bayinza obutakuwa mukisa kumusemberera kufuna information ye ey'omunda yes ampuliriza tuli ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 tuli ne President Kasibante Robert tugenda maaso n'okwogera ensonga ezigenda maaso naye nga sinaba kukuwumuzaamu katono nnyo bangi baadaaze n'okufuna emikono okuva mu bannayuganda era gyegimu kujja abalemeseza abangi ennyo okuba nti beesimbawo ensi Uganda ebadde tekumanyi nnyo but ekibuuzo ekinene obadde tomumanyi no okuba nti bw'ogenda mu bitundu by'eggwanga bingi nnyo twebuuza emikono wagijjeewa okwawukanako n'abalala nze ng'omuntu mbadde organized omanye ekigambo organized ekitegeeza mbadde mweteefuteefu ekyokubiri omuntu ajjidde mu kibiina naddala ekyabawejjere byonna ebizibu ebyandize nga tugenda mu kwewandiisa twali tubisuubira kubanga tubadde mu ggwanga lino tubadde tulaba ebibeerawo history waalyo tumumanyi bulungi nti ekibiina kirimu abakulembeze abateeketeeke naye nga nange omuntu mbadde muteeketeeke naye abakulembeze bweyogerako ndowooza be bawaggulu kibiina tekirina structures era abawaggulu bwe babeera nga beeteefuteefu kuba tulina ate kyogamba olukiiko lwa NEC lulimu ba mu Kampala wokka lulimu n'abantu abeewala kati yes of course ekibiina nno kiba kintu kinene nnyo ekibiina si maka ga muntu so nkudirayo ku kibuuzo kiri kyombuuziza katono nnyo kubanga lwaki nkugambye nti tekirina structures waliwo omukubi w'essimu wano mbasoosa agambye nti tebamanyi na ofiisi yo weeri sikakasa neza ekibiina bannayuganda kati ng'ono ali Kakumiro tamanyi ofiisi ya kibiina weeri naye ogamba naye mwafunayo emikono kakati omwana bw'azaalwa tasobola kutambulirawo asooka kwavula it is a process kati ekibiina
bwe tuba tukizimba nyinza okugamba nti si wonna mu district zonna nti tulinayo ba representatives naye ezisinga obungi tulinayo ba representatives neyo gye tutayina tugenda kubatuukako era tukole ki because tuli mu kuzimba okuva wansi nga tudda waggulu so ekyemikono nze mbadde mu skilling Uganda tewali district ndi nnyo zesitatambuddeemu nga ntraininga abaana nga nkola n'ebitongole ebisinga kati nga Yenabeero nkola n'ekitongole kya private sector foundation so kibadde kyangu nnyo okutuuka ku bantu abo because abasinga babadde bamanyi nene ekyokubiri badelegates baffe okuva mu districts ez'enjawulo nabo badde batuyambako naye nange ng'omuntu mbadde neteekateeka nasoma si kusoma bya mbitabo byokka nene skills nzikola ki nzirina so it was easier for me twanyigiriziddwamu era twakalubiziddwamu nnyo ku ngeri electoral commission gye yakozeemu ebintu naye era ng'omuntu omuteeketeeke oba omanyi nti kino bwe kigaana wano oba ne plan B batusaba emikono 10 mu district 98 natwala nze nabadde owokubiri ku mwami Museveni okutwala district nyingi kubanga namanya nti bajja goba zino ntekeyo zino okusookera ddala gwomu kubasooka okuzaayo emikono egyo mu bantu abasaba akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa Simon Byabakama ne kagigoba nga batidde anti olaba kati era twekanga nnyo oluvannyuma nti atoli ku ballot paper awo ebibuuzo ne bijja bingi Robert Kasibante emikono agigyewa mu nnaku zino entono bwe ziti ng'abalala Muhammad Nsereko Katumba Oye n'abalala nono mukyala Linda Nancy Kalembe n'abalala bangi Mubaraka Munyagwa yasunsulwako enkeera ku olwo ng'atuuyanye entuuya zisaza bibatu nga wayanguyirwa nnyo mulimu abantu kati botasobola kungeraganya nabo kakati tosobola kungeraganya na mwami Nsereko tosobola kungeraganya na mwami Nsereko ne bweba history yoko abadde member parliament ebbanga lyonna kubanga yiwa amanyi nze mbadde no ovanga ku muntu atambudde Uganda yonna ng'osomesa abantu si kubasomesa obasomesa mindset change n'obasomesa ne skills batya bwe balina okubeera mu nsi yaabwe nga bagyeyagaliramu kati tosobola kunteeka ku oli abeera ku TikTok okuva ku makya mpaka kawungeezi you cannot compare me with those ones you cannot compare me with such people ali wansi nnyo you cannot ekyokubiri bw'otunuulira abakulembeze bonna be tulina mu kibiina bali organized we are very organized so kyatuyamba nti olw'okuba nze nali ndi mu programu ezo abavubuka bensomeseza bangi yes abavubuka bangi nga kiba kyangu okutuuka ku muntu n'omusaba omukono then kye kyasooka obutatambula bulungi ku mikono gye wasooka okutwalayo ekintu ekyabantu bannayuganda tebakitegeera bulungi nti twatuuka bwe tutuuka nga tuzizaayo emikono omwami eyali atudde awo kirabika ali oba nga bw'omanyi abantu abamu oba yali yavudde waka ng'ayombye ne mukyala we n'akwata essimu akubira omuntu ow'ekabula mayido ayogera n'omuntu ow'ekabula mayido ku ssimu ayogera naye mu Luganda oli n'amugamba who is this ono amuddamu mu Luganda kati ono n'ayagala okutwekyangirako awo ayagala okulaga amaanyi naye tewaliwo issue yonna y'amaanyi naye bwe twamala okutuula wansi ne n'addamu n'akubira abalala n'akonfaminga nti kituufu emikono twagikoze eki twagifunye simugeraageranyako tosobola naawe tosobola kungera mukama wange noonyereza erinnya Kasibante Robert omanye ebintu byenkoledde bannayuganda nga sirina mukulembeze ye byabakoledde obimanyi wa ogambye asiibawa abeera ku TikTok emisana n'ekawungeezi tosobola kufuna mikono gy'abantu ate emikono aba TikTok bonna ababeerako tebalina mikono tebalonda abantu abalonda be bano abawansi abatalina na masimu betwagala okukyusa obulamu bwabwe betwagala ani asiba ku TikTok mwami Nsereko tasobola kuyambirako bantu tasobola TikTok ense tambulira ku technology no technology kituufu naye obudde bwe obusinga kati ensonga za wansi ez'abantu abawejjere betwagala okulwanirira onazitegeera otya ng'osiiba ku TikTok wakati mu nominations ezakoleddwa ku electoral commission waliwo abantu bangi abasigadde nga sebamativu era nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda mubakakolamu okuviira ddala kuba kwakakulira tebalina bwenkanya mu nkola yabwe ey'emirimu gw'oli mumativu n'akakiiko k'ebyokulonda bye kakoze ne be kasudde basigadde mu maziga mayitirivu omuntu omunafu tabula kye yeekwasa
era ojje wegendereze ne betwalinga tusomanga mu masomero betwagendanga okusamba emipiira ne batukuba mwekwasa liifu mufunayo omuntu gwe mwekwasa abaleetedde obbakubisa naye nga gwe n'otatunuulira bunafu bwo kati mulimu abamu ku aba abali mu kaaba amaziga be nnalabye nga bayomba ne babuukira n'abalala kufa abamu abasakisiidinze naye nga bw'otunuulira omuntu oyo ayogera ali mu kukukkuluma abadde abeera ku TikTok okuva ku makya mpaka kawungeezi tosobola kunkakasa nti osobola okukuŋŋaanya emikono gye beetaaga ng'ogenda kugijja ku TikTok never so abantu bamanyenga ani kweyogerako abadde ku TikTok mulimu abamu bwe nalabye nga bali mugamba nga bavuma n'abeere ku commission it was not all about kuvuma onfuna bulungi nalabye mwami Nserekaawo nga yeekalakaasa nti nga abavuma n'obavuma naye the issue was get the information kiki ekibulako kiki ekiganye then talk to them bakubuulire fe batuddiza list batuwa ebbaluwa nga tubuzaako district oba mukaaga zaali ndowooza nnya bwe zityo nga kye tulina okukola ku making sure ntuzitereereza mu budde and we did it perfectly kakati oli abeera ku TikTok ndowooza yagenda okuzuukuka ng'obudde bwakoze eki nga kyogamba waliwo abali basaba okubeera aba president ba Uganda naye nga ba TikTok ng'ebiseera ebisinga babimala ku TikTok kati TikTok ombuulira amazima diro n'ogenda mu district zonna n'okuŋŋaanyayo emikono n'ozikola ki n'ozireeta so njagala tukkirize era nabo njagala bakikkirize nti obunafu bwabaddewo mu bo mu sayidi zaabwe ekitongole ky'ebyokulonda newankubadde nakyo kyabadde n'obunafu bwakyo obutinitini so obungi lwa nsonga nti kyasobodde okunominatinga abantu 8 onfuna bulungi abamu sibamanyi na bamanya saagala nnyo kubamanya nenze mmanyi abali mu leesi tulimu abantu bameka 3 bengenda okutunka nabo essaawa zino nze nzitunkana mwami Museveni na mwami Kyagulanyi be bokka ate bali abala sibabala sibabala mu leesi abantu bali 8 bali ku ballot paper nze mbala 3 kuliko Mugisha Muntu Nandara Mafaabi mwami Museveni Kyagulanyi ate nekimbazisa mwami Museveni nti lwakuba kati yali mu system ali mafuta gaffe ali mu motoka zaffe alina bikongekonge ebyo yagenda awagikayo simanyi ba RDC simanyi ba assistance be bali mu kuŋŋaanyiza abantu ne bateeka musene ne babasomba kati oyo omubala n'omubala kubanga alinako ekyo then ono Kyagulanyi engeri gyali omuyimbi naye mubala kubanga abadde muyimbi asikanya attention y'abantu abantu baagala okugenda okulaba omuyimbi onfuna bulungi naye ate omuyimbi yali kuyambyeko okusika attention y'abantu mwamugobye anti kati kuyambyeko okuvuganya ne bano Bannayuganda eyo babivaamu Bannayuganda bali ku system ndala nnyo baagala kumanya muntu biki byagenda okubakolera zezino ensonga zengenda okunnyonnyola kati ezisobola okukyusa obulamu bwabwe ogambye ovuganya n'abantu bameka 3 bali abala sibabala muli 3 abali mu race bemmanyi ani nani nze mwami Kyagulanyi ne mwami Museveni kuba ovuganya n'abaani gweowagira ate mpagira atya nze nnyini nze neewagira neewagira nze mwennyini ondabikira okubanga olina gweowagira lwaki musajja gwe tuli siriyasi ani gweowagira ensi gibuulire gweowagira njagala okubategeeza Bannayuganda mwenna nze mwami Robert Kasibanta yeesimbyeyo okuba pulezidenti bw'eggwanga lino mbasaba buwagizi bwammwe mulabe eggwanga limwagala we lirina okubeera tolina gweowagira mukama wange nze president nze mwami Robert Kasibanta yeesimbyeyo okuba president nga nsaba abantu bampagire Yesu weesimbyewo naye wagira ani neewagira ssebo wewagira bw'obanga olaba nti waliwo ebiremye mwami Museveni era ng'oyagala obikyuse bitereere Uganda etambule nga bw'ogyagala wabaddewo bangi abaddewo nga bavuganya mwami Museveni mu myaka egiyise kyogamba wadde tosobola beegattako ne mugatta amaanyi wabaddewo bangi abakola ki abadde beesimba ku Museveni wadde tosobola beegattako mbadde sobola beegattako kubanga badde tebalina strategies netegereza ebibiina byonna ebiriwo n'abo bonna babadde bagezezzaako okulwanyisa mwami Museveni naye nga bwe nagamba ne bwe nali njogera nga maze okubeera nominated nti twetaaga politics atali wa kukyamuukiriza twetaaga politics atali wa kulumbagana bantu na kubavuma na kubaweebuula twetaaga kye tuyita mature politics
bano bonna abaliwo abamu abasinga obungi baagala okugenda ne bakwata omuzindalo ne bakyamukiriza abantu ofuna bulungi nga bwe nkugambye nti abamu bayimbi nti yensonga lwaki olaba nti bayina engeri gye bakwata mu mindset y'Abannayuganda gye tuli mu kulwana okwagala okubajjamu naddala awo bapiza nti bannaffe abawansi eyo nti bwe bageranga bagenda kubalaale bakwata abayimbi bano bonna ne babasasula ne batambula nabo bagende basobole okusika attention yaabwe bajje boogere nga babakyamuukiriza then wali egasse ku bo kubanga bayina attention y'abantu ate naawe gy'onoonya attention y'abantu antuwuliriza emiramwa gyaffe kamalirize katono gye wali onoonya attention y'abantu nabali ate bo balina abantu then wali genze ne weegatta nabo n'obaguza ideas zo okulaba nga bakuwa bali abantu be balina bonoonya abawejjere nabasaba bo banegatteko kuba kati saawa zino eggwanga Uganda tetwagala politics oyo afaanana bw'atyo twagala kye tuyita machi wa politics omuntu omukulembeze waavaayo n'agenda nannyonnyola abantu biki byagenda obbakolera ebirabibwako ng'obannyonnyodde n'obasomesa nti bwe tukola kino tulina population ey'abakadde yaba miliyoni bweziti ey'abato miliyoni bweziti bwe tukola kino ne tukola kino tuba tugasse kino ne tufuna kino tuba tuyambye bano abakadde tuba tuyambye abavubuka naye nabana abalala abasigaddewo population eno esigaddewo nayo solution yaayo yiino ye National Peasant Party zenteekateeka zaffe ze tuyina Kyagulanyi w'amaanyi si w'amaanyi ate sitalina maanyi ntesobola kubanga bwe ngambye nti muyimbi ate amaanyi galiwa amaanyi omuntu atasobola kunnyonnyola nsonga zagenda kukolera bantu zuyumba simumala nti w'amaanyi kati kankubuulire njagala ompa omukisa mbuulire ku bannayuganda ebimu ebyenjawulo eby'amaanyi bye twasoosowaze ennyo mu manifesto ekisooka ekisinze okubonyaabonya bannayuganda njagala abo abali mu byalo abali mu Masaka abali Kyankwanzi abali eyo yonna gye tugenda okwetooloola mu ggwanga lyonna Masindi tuddawa nti omunnayuganda afaanana nga nze ekimubonyaabonya bwavu obwavu bukuswaza mu maaso g'abaana bo mu maaso ga mukyala wo bukuswaza ne mu community mw'obeera bw'oba tolina ssente okola ki oswala ekisobola okugjawo obwavu si PDM si myoga ekisobola okugjawo obwavu mu gavumenti yange mu manifesto yange kyenasoose okuteekawo essira buli muntu yenna atalina mulimu ngenda musasulanga omwezi emitwalo agaaga 22 ofuna bulungi buli nti ndi muvubuka simanyi ndiki sirina ssente manya sirina mulimu sinaba kutereera ogenda kubanga ofuna omusaala gwo gwa mitwalo 22 buli mwezi lwaki nkikola bwentyo nti emitwalo 2 gino bwenzireeta n'enzikuwa ate siteekawo bamino beeni abagenda okuzireeta njagala buli muntu alina okubeera n'essimu ng'erigisadi mu mannya ge essente ezo zijja direct ku ssimu yo buli mwezi gwoba omanya nti emitwalo 2 gavumenti egenda kugimpa ng'ensendala bwe ziri ezikuze nti kituyamba omuntu ono gwensasudde emitwalo 2 nga za buli mwezi agenda kusobola okutwala omwana ku ssomero agenda kusobola okumugulira olugoye agenda kusobola okugula olugoye oli omwana gwe twasomeseza skilling lwe yatunze oba pointi yange ogitegeera lwaki olowooza bannayuganda balina kuweebwa buweebwa ssente mu kifo ky'okubateerawo embeera ebasobozesa kubanga ebimu bannayuganda basobola okwekolera ne bafuna emitwalo 2 n'okusingawo munaddala singa obeera okendezezza emisolo ku mirimu gye bakola ebyamaguzi ebiyingizibwa mu Uganda ne bikendera emisolo embeera neebanga ebasobozesa okukola amafuta ne gasalibwa ebbeeyi n'ebirala lwaki totunuulidde ebyo okusinga okuweereza omuntu emitwalo 2 ekyo nakyo kirungi nga tekisobola na kusasula renti wasula ekyo nakyo kirungi naye manya nti waliyo gwe boogamba nti bw'oyagala nteerewo embeera eyo nga tebalina wadde ne income n'ezo z'ogamba nti bwe mba nkendezeza ku musolo abalina bizinensi bali bameka njagala otunuulire percentage y'abantu abalina business mu Uganda how many are they kati okujjawo ekyo tusooke tubawe basobole okutandikawo ka business kati bwe nkuwa ssente zino zigenda mu saturation nti zigenda mu saturation gwe mpadde emitwalo 2 agenda agula ennyaanya aba wagidde omulimi agenda agula olugoye omwana ow'ekyanaani gwe nasomeseza skills lwe yatunze agenda atwala omwana ku ssomero kubanga ajja sobola omugulira ebitabo
onfuna bulungi naye kati gubogama ndi nteekawo embeera abasinga obungi tebalina mu class yakubeera na business kubanga ne capital w'emitwalo 5 bannayuganda gye bali nga tebamuyina kati nze ntaddewo etteeka nkugambye buli muntu ngenda muwa emitwalo agaaga 2 direct ku simu yo zijja mu Uganda yonna nkutidde tuno bukadde 45 bw'abantu sente tuzirina buli omugenda mu emitwalo nkugambye sente tuzirina katuwuliriza kankwe ekyokulabirako mwami Museveni mu State House akozesa buli lunaku billioni 4 nze sizeetaaga tunulire namba yaba RDCs abaliwo billioni 4 ekitinya nnyo kati saa zino byali mu kutambula ate kati byo biralamu kozi wagambye wa mwetolo yanti nkugamba ebife wo bimanyi buli kimu nkimanyi okitegedde billioni meka 4 nze sizeetaaga ba RDCs bali bameka bonna basasula emisaala bayina emmotoka bakozesa amafuta ba ministers bali bameka tetubeetaaga bonna ogenda mu office mu ministry nosanga nga mulimu PS mulimu under secretary mulimu SASI mulimu PASI bonna tetubeetaaga nosanga ministry emunge eriko agencies nga meka nga 4 oba 5 bagenze ne babuzabuza abantu wano nti bazigasse nesizo nanti bazikoze eki bazigasse kati nze njigene solution kwate emitwalo 2 bobo osobola tandikawo ka business ko onfuna bulungi oyina omwana kusomera omutwali kubanga byo ebyo ngenda kukola ki ngenda kubitereeza kakati ekyokubiri katono nnyo ku mitwalo 2 njagala bannayuganda batangaale nnyo kubanga ogambye PDM tesobola kuyamba tesobola kulwanyisa bwavu linda katono PDM ya milioni 1 buli maka bogamba nti ogerageranya emitwalo 2 ku milioni 1 nti emitwalo 2 gigenda kuyamba nnyo omuntu okukyusa embeera kyokka ate oli wakakadde omugobye nanti kakati kati awani abuzabuzana njagala olabe okuva tumaze emyaka 5 nga balese PDM emyaka emeka naye njagala otunuulire oba waliwo enjawulo yonna bannayuganda gye bakyuseemu mu kuva mu bwavu lwaki sente baziteeka mu parishes ne babeera n'abakozi abagenda okumakinga sure nti bafuna sente abantu bano balina abantu baabwe be basooka okuwa parish erimu abantu bameka nabadde ntunula mu voters list mugundi mu voting stations ze batuwadde ze tulina naye nga bw'otunulira abantu abali mu parish ne sente ze bagamba nti milioni 10 ze batadde buli parish bantu bameka bagenda okuzifunako era weekanga nga abazifunyeko balubatu ne process gye bayitamu okugifuna they don't know the process oyina okufuna agenda obasomesa oyina okufuna agenda okukola ki kati ebyo byonna bye biremeseza bannayuganda okutuuka ku kiba kati bino byonna biba byamalya ga nsimbi okuliyetingawo emirimu gy'abana abantu ate nabo abandi abatali bulungi ne weekanga kyovola buli kaseera babeera babasiba bajjuzizza eruzira wakoze wati ekkomere lirina okubeeramu abantu 10,000 lirimu abantu 4,000 okitegedde kakati nzi kyenkugamba nti ebyo byonna ngenda bajjawo saagala nti ate parishes saagala mbu ate biki saagala mbu ate milioni 10 nze nja kukuwa emitwalo agaaga 2 nkendeezeza ku cost zino zonna abaka ba parliament bangi tukendeezeeko anti nawabidde gavumenti ogiranga ki njiranga nti mu constitution ya Uganda bwe baali bagikola bateekamu etteeka nti buli luvannyuma lwa myaka 10 ababaka ba parliament abakyala zonna interested groups abalema abavubuka bajja kutuulanga bako the parliament shall sit and make a review barabe special interested groups ezo zeetaagisa okutuula mu parliament oba tezeetaagisa kati ezo zonna gabagalya ga sente za muwo omusolo kati twagala okumakinga sure nti avenue obu bwonna obadde butwala sente z'omusolo tubuziba government wajiwabidde bulungi nnyo era tuli ogenda kuwulira tebagenda kulonda babaka babakyala ogivunaana musango ki tebagenda kulonda babaka babakyala tebateekeddwa kubeerawo era n'amateeka gonna ge bayisiza nga basipiika bano ababiri weebali babadde bagayisa mu bukyamu kubanga akawaayiro mu ssemateeka wa Uganda kagamba nti buli luvannyuma lwa myaka 10 palamenti eyinanga okutuula ne bakola review balabe ababaka abakyala beetaagisa mu palamenti oba tebeetaagisa
abamaje abali mu parliament betagisa oba tebetagisa kati gwe wawabidde ki wawabidde ogivunana musango ki ngamba vunana okwonona sente z'omuwi w'omusolo nga balonda ebifo mu parliament ebitateekeddwa kulonda nga tebiyisiddwa mu constitution biriwa empabira Anthony General n'akakiiko k'ebyokulonda ebifo biriwa ebitateekeddwa kulondebwa mu parliament ekifo kya maka omukyala owa district kubanga tekina kubanti twagamba every after 10 years bayina parliament ino okutuula nekola review ne baddamu ne bakya amendinga nti tukkiriza balondebwe oba tebalondebwe lwansonga wali omwenkanonkano bagamba gwajja waliwo constituency kati nga mukono ombaka Namboze ali mu constituency gye bagamba yandibadde ey'omusajja kati kitegeeza twenkanankana biri tubijjewo bagamba nti bya district women MP n'abakyala bajje wano mu constituency tuvuganye nabo tukendeeze ku namba y'ababaka ba parliament lwaki tuyina ababaka simanya abakiise b'amagye mu parliament tebalina kubaayo parliament eddanga mu kutuula ne bakola review nalwabidde Anthony General tewabula government kimala omulimu gwe teyagukola n'empabira electoral commission ebadde erondesa abantu abo mu bukyamu katwagala bajje bannyonnyole era ekitongole ky'ebyamateeka kati kiri ku kazito twagala kikole ensala eno mu bbanga ttini nnyo kubanga ne banaaba babalonze mbalayira tugenda kubajja mu parliament tujja kubajjayo so ebyo byonna bwe tunaamala obbikwatako ne tukendeeza ku ssente ezo ezitambula nga zigenda kitegeeza tugenda kuba tukulyetinzeewo ssente zino ze tugenda okuwa bano abavubuka ababadde bakaaba nga tebalina mirimu ekyokubiri nti amawanga agakuze ogasanga gonna galina internet it is only Uganda gy'osanga eggwanga eritalina internet nti abavubuka okunyumirwa ensi yaabwe n'okugyeyagaliramu nyina okutwala obuvunaanyizibwa okumakinga sure nti internet is everywhere waliwo omwana ali mu America awo mitatel kutuula naye butuuzi netugala tuwe satellites nga bwolabye ensi endala bwezikola ki bezirina nti bwe tukola ekyo ne education system egenda kukyuka tujja kuba tetwetaaga lab tujja kuba tetwetaaga bino bicomputer lab simanyi library simanyi biki kubanga omwana anti ngenda kuteekawo system one gadget one child one gadget omwana nga bakamuzaala iPad ava mu ddwaliro nayo bw'akulaakulamu awo laptop ye oba computer ye ayina ogifunirawo onfuna bulungi nti essimu omwana watuukira okubeera n'essimu ayina okuba nayo ng'ate internet amuyina nga wabwereere tujjewo bino system ogamba nti kati bw'otunula Ministry of Education kyekola buli ssomero okuli approving okufuna license balina okubeera ne library simanyi balina okubeera ne computer lab tebyetaagisa kubanga nze bwe mbadde omwana iPad nenjimuwa agenda kutambula ne software we ku computer manya ku simu ye ani anamwegiriza ogikozesa goba toyina mwana ewaka omwana wali otuddekaawo n'omusomesa essimu nti bagikozesa bwe bati tugula amasimu ga iPhone is there anyone who sits with you nagamba nti essimu oginyiga bwoti nti ebintu ebyo because omulembe gukula people abantu bajja biga mangu ne musomero ne batugamba nti kale ajigire ku somero kitwala na kumeka omwana okuyiga iPad ye najiga bulungi ne bagikozesa kitegeeza tugenda kujjawo costs ezogula obutabo tambwire ku mutindo kubanga akatabo kano kabeera mu library ne kamalamu emyaka 10 ne musigalanga musoma akatabaka emyaka 10 naye bali aba China abamawanga amalala bo buli lunaku ebintu ebya bikola ki bijja mmote musobola bi accessinga kubanga mutambulira ku eri system enkadde now this is what we want to change ogenda kutunulira technology engeri gyatambulamu Uganda omulete yes ebimu ku bisumbuwa technology mu Uganda bye bintu ebyongedde okutabangula abavubuka omutimbagano oba teknologiya abamu bamukozesa bwe mu Uganda waliwo strategy yonna ena kugira abaana boyagala okuba nti bagenda ku technology oyo okumukozesa ebituufu of course kati kyenkugamba nti oba onakwatanga bukwasi laptop kwat nga totaddewo strategy zigenda kugira kyova olaba mbadde nnyomba nnyo ebbanga lyonna ebimu ku byasinze okunjijjayo nga nnyomba nnyo ebbanga lyonna nti bw'otunuulira ennamba y'abaana abali mu kubonaabonera mu nsi z'ebuwalabu abakaaba amaziga bagenda eyo because they are not trained manya bagenda eyo ne babonaabona because bagenda tebalina skills
naye singa tukeera ku makya ne tuteekawo etteeka nti buli mwana akula ng'alina skill onfuna bulungi tewali kigenda kulemesa kufuna skill kubanga nkuwa ssente ziri omuzadde wo muwe emitwalo agaaga abiri asobola okutwala n'ofuna skills kati bw'ofuna skills ezo ne bw'ogenda ebuwalabu okukola ojja kuba ne value omuntu agenda okukukozesa ajja kuba akweguya so tewaliiwo nsonga lwaki mba nkuwa laptop eno lwaki mba nkuwa iPad eno nesikuwa mateeka gaayo ngeri gye bagikozesaamu naye nga simu ineerudewe nkuwa ng'omwana ng'omuntu because we need a better country. Okay. We need a better Uganda. Bana Uganda abawejjere bibeetaaga okuwulira byebino bibeetaaga okumanya byebino njagalanga omwana oweka ow'omukyalo eri ewala Kabula Maido ayina access ku internet byasoma wano nono byakola ki byasoma ojja kuŋŋamba nti bajja kuba tebalina masannyalaze banaabikola batya no tugenda kuleeta nga biri solid nga bya solar yes nga bya solar are you getting my point nti bwe nkuwa iPad ya solar ne bw'obeera ludda osobola okugikozesa oba nfunye bulungi nze kinkakatako okuleeta wano nenteeka wano nengenda nenfuna ba investor ne bajja ne bakola ekkolero wano nga ligenda kukola ebyo ligenda kukola gadgets zange zengenda okuwa abavubuka abange zengenda okuwa abantu ekigendererwa mu kuwa abaana bano boyogerako n'abavubuka ebyuma bino ebya technology ekigendererwa kyo kiriwa nkyakinoonya sinakifuna kubanga ogabye n'omwana eyakazaalibwa ave mu lubuto ne iPod ne iPad naye afuta okumuwa eggwanga limufunamu ki mu kintu ekyo kati kiriwo ekiti nti one tugenda ku reducing unemployment olw'okuba tugenda kujjawo ebbula ly'emirimu olw'okuba nti omwana ono kubanga ensi eri modernized omwana asobola n'okufuna omulimu mu America nga tagenze mu America naye ng'akolera wano ng'ali wano naye nga bamusasula ssente okuva mu America tujjawo kye tuyita unemployment. Two, tuli mu kumodernizinga education system bino bye basoma ennaku zino bikadde byaggwako dda those are the systems ezaaliwo ezaki ezedda we don't need them negundi curriculum yakyuse andi nkugamba yakyuse naye tebana bagiteeka teri ku mutindo gweteekeddwa kubaako guno mwaka gwa kubiri bagenda kukola UNEB exams nga bakola new curriculum but anti kyenkugamba ne bye bakola tebana bakubitegeera ufuna bulungi bye bakola tebana bakubitegeera because bakyali ku system enkadde because tosobola kuŋŋamba nti olese new curriculum nga tonaba kuequipinga schools tonaba ziequipinga na materials balina kukozesa ufuna bulungi emirembe giri modernized when you go to countries eziri developed eziri mu middle status income n'olaba system yaazo yanjawulo nnyo ku yaawano nkugambye omwana gundi ye buli kintu kyonna aba atambula nakyo mu nsawo kapito wa aba atambula naye byasoma byonna aba atambula nabyo okumanya obumanya nti tugenda kusoma ku kino oba textbook tusobola okukozesa sente ntini tetutikudde kontaina za bu textbook sindibwa mathematics tetutikudde kontaina kugenda kusasula misolo tetugenda kuona space wawe tugenda biteeka tetugenda kuteeka mu materials na sente zigenda kutambuza bintu ebyo kubitwala mu masomero gonna but because I gave out gundi gadget season textbook emwe etambulira mu dakiika egi nebeera ng'etuuse ku buli muntu n'ow'omukyalo oba pointi yange ogifuna bulungi tukozesezza kye tuyita internet because mba maze okuprovidinga ebyo byonna njagala kubuuzayo akabuuzo kamu nga tonnaba kugenda bantu bameka bannayuganda boolaba bwe wali osanzeeko China nga bali mu kulima enguudo ze China oba nga bali mu kuzimba ebizimbe okujjako nga babatutte nga bapoota bagenda kuweereza buweereza nga bano bafundi simanyi bafundi naye tewaliwo munnayuganda avaayo n'agenda kubanga yasoma nnyo n'agenda n'akwata contract China nti agenda kuzimba kizimbe naye ate abachina bajja wano nebatuzimbira ebyo byonna oyagala twagala okulwanyisa olowooza akalulu kano n'akawangula akalulu kano ngenda kawangulira ku percentage ya waggulu omanyi lwaki okusinziira bwe nalabye bannayuganda nga bampa emikono bagimpadde na mutima gumu ekyokubiri bw'otunuulira population ya Uganda abawejjere betugamba nti bapiza nti abali ekyemisana kyokka
ng'ekyeggulo tebagenda kulya be basinga obungi. Kano akabondo kano kati nnyo akali mu kubonyaabonya abantu kati nnyo. Kaliwa. Kano akali waggulu wano akabonyaabonya abantu. Tewali okoleramu. Akati nyako. Tewali okola nako. Saakola nako. Neke nekulubisezangako nga njagala kajjamu information. Kati nnyo. Ng'okabega. Nga nkabega. Wali mbega. Sali mbega nali njagala nyina bye njagala okajjamu. So be bantu abasinga obungi abawejjere. Ate byensinga okulwanirira. Bendi muku ebintu bino byonna byenjogerako ebya internet ebyaki. Byendi mu kwogerako bisinga kwagala kuyamba abo kubanga omuntu awa wansi yatasobola kugula data. Yatasobola kubeera na simu gwe obeera otya mu ggwanga lino. Ng'omuntu akolera 3,000 omugamba agule data wa nusu 10. Okay. Tugende ku nsonga ejjendese mu ddiiro. Abantu bano abasuubuzi, abalimi, abalunzi obatunuulidde mu ngeri ki mu manifesto yo? Ekisooka kuba kulyetingirawo obutale. Okuba kulyetingirawo obutale wano n'ebweru w'eggwanga. Naye ate era n'okuteekawo amateeka kye tuyita integration mu mawanga enkolagana yaffe n'amawanga amaki amalala. Nga tuyita Ministry ya Foreign Affairs eyange. Era ministry oyo anabeera mu Ministry ya Foreign Affairs alina okubanga ali very bright. Kubanga twagala okuteekawo amateeka enkolagana yaffe gye tuyisaamu bannansi abavudde mu nsi endala ne bajja wano ne bakola bizinensi naffe bwe tugenda eri gye baba balina otuyisaamu obutale bulina okubeerako n'amateeka ngaffe bwe tugula ebyabwe nabali ab'omu ensi endala nabo bagula ebyaffe lwa nsonga bw'otunula wano Tanzania oba Kenya bagula ebintu byaffe on condition lwe baba balina ebyabwe byaffe bate bagala bikola ki kubigula ate ne babijerega nnyo naye ebyabwe biyingira wano ate ne tutabajerega olowooza lwaki babijerega kuba tebiina mutindo? No, not that. Just nti enkolagana ministry zino teziteekawo mateeka matuufu naye bagateekawo tebagagoberera gateeka tebagamplementinga. Naye businga wabaawo ministry nga ziri strict this is what is supposed to be done bye bino ebirina okugobererwa ne bigobererwa mu butuufu bwabyo baminisita ne batatuula mu maofiisi kutuula kusalako buli kimu kyandibadde kikola kikiterera kati kyetwagala kuteekerawo abalimi baffe obutale obwa wano olaba nti obutale wano nabadde ntambula Mityana n'ewalala we mbadde ntambulako n'osanga abakyala nga bali mu musana nfuna bulungi naye nga we have spaces tusobola okuliyetingirawo buli tawuni tumanya nti balina akatale kawo nga kali organized so nga n'oli ali eri mukyala alima amanyi nti wennaavaayo nina wengenda okutwala ebintu mu katale nga kali wamu tukitereeza ekyo then two okutereeza amakubo gaabwe ag'abalimi naye n'otuuka nga mutuufu emmotoka okugenda eyo mu kyalo okugjayo emboga omuwejjereza alimi afuna akasente bagenda kumusalako esente mmeka z'abaguze emboga kubanga bamubalira transport n'ebinnya emmotoka mwegenda okuyita n'amafuta kubanga ekkubo buli likomye okubeera ebbi njagala oyite mu kkubo ly'ekyegeegwa okuva mu Bende kudda mu maaso awantu wanditambulidde essaawa emu bweti olina kutambulirawo essaawa 8. Those are the thumb of the things that we want to fight. Bitwagala abawejjere mutuwa obululu mwe musalawo mutuyambe mutuwa akalulu mulabe ng'ebintu ebyo byonna tubayambako then ekirala tubawe ku nsigo tubawe ku nsigo then tubawe n'ebyuma ebibayambako mu kufukirira ebirime byabwe kwegamba tugonzeemu mu nsonga zonna. Omu ku bawuliriza yakubuuzizza nti ensimbi ya Uganda ng'enaabuuse nnyo genda kikola otya? Ensimbi ya Uganda okunaabuwa kiva gavumenti eno ebaddewo nti abantu bano abatinitini akabondo akatini ke tuyina kakwata essente ne kazitereka nga kkonga teziri mu saturation onfuna bulungi kati kyekiri ekimu ku kyeŋŋambye nti buli muntu bwe tumuwa ssente emitwalo 2 ziba zikomawo mu saturation. Ekyokubiri nti osanga omuntu omu n'akwata essente biliyoni n'agenda n'azimba apartment n'agizimba mu kyalo oba n'azimba hoteeri ennene mu kyalo tewali agikozesa onfuna bulungi hoteeri esobola okumalako ewiiki nga tefunye wadde ne client n'etya n'omu okujjako ne baliwaawo omukolo oba mwami Museveni agenzeeyo n'eryoka efunamu abantu abagenda okukola ki okusulawo kati ebyo ebintu ebimu bye twagala okutereeza kati bwe tumala otutereeza ebyo ensimbi ya Uganda egenda kubeera ne value. Naye oli okuzimba hoteeri mu kyalo ye pulaani ya ssente ze? Anti si kibi naye kati ogizimbye
gwe sente z'omuwa omusolo z'otutte zobbye n'ozitwala n'ogizimbayo bw'ogizimbidde tewalina omuntu alina 2,000 zigenda kusula wadde emitwalo 2 ezigenda okusula mu woteeri eyo kitegeeza sente ezo zigenda kutuula awo tezitambula mu saturation tezikomyawo magoba tewali muntu mulala azinyumirwamu eggwanga erikula essente okubeera nga ziri mu saturation nga buli omu ayina nga si bonna nti bagagga but they are on average. Okay. Onfuna bulungi? Yes. Waliwo kubuza nagamba nti enguzi ogenda gikola otya mu government? Ngenda kubasiba naye amakomera tulina matono anti wuliriza galinamu excess y'abasibe anti wali abali abatalina misango tugenda kuta abali abatalina misango tuteekeyo bano kubanga osanga bano ababbye essente nnyingi bwe bali wano bayina n'ekirala kutunda bintu byabwe tugenda kubitunda sente zikomewo mu treasury zezimu tugenda okukozesa okuwa ku bana abaana baffe abatalina mirimu. Onfuna bulungi abiri gano bebe ebintu ebimu tugenda kubitunda era njagala okutegeeza mmwe ba PS n'abalala bonna abali mu bitongole byammwe gye mukolera bw'oba omanyi nti olina ekintu ekibbe declaringa kati mweno period nga tukyakuba campaign nga tonnatuula mu ntebe nga sinaba kutuula mu ntebe kubanga kyengenda okutandikirako mu nnaku zange 10 ezisooka kyekyo nina okumakinga sure nga sibyogerako bwogezi nga mbiteeka mu action. Okay. Tugenda kujjawo obukiiko obwo bonna mbu simanyi bulwanyisa nguzi tubeere n'olukiiko lumu. Ofuna bulungi? Okay. Waliwo omukulu abooza nagamba nti obusosoze mu mawanga ne gw'obanja gundi waggwanga bwe liti lwaki amanja obusosoze mu mawanga obusosoze tulina okumakinga sure nti tusomesa abantu mindset change. Because abantu balowooza nti gundi bwabeera mu office bweti ow'eggwanga lye alina okukola ki okubeeramu kati ebyo si birungi ensi enaakula tulina okwawula politics ya identity. Okay. Nfuna bulungi ne tubeera ne politics ali atwaliramu wonna nti tumikisinga okubanga amawanga tufena tusigala tuli omuntu atya okwawula eggwanga tekitegeeza nti omusaayi gwange n'ogwoli gwaki gwanjawulo we are all the same. Okay. Era Katonda bwe yali atonda ye mu kutonda kwe teyamanya nti waliyo eggwanga bweti yatutondanga abantu ffenna kati bino olw'okuba tutuuka ku nsi ne tugenda nga twekutulamu bwe tutyo n'ekyo tekitugaana ggwanga lyaffe genda mu maaso. Webale nnyo obalire ddala n'akasembayo ku byabuuziddwa bannayuganda basoose okubooza bagamba nti omusaala gw'abasomesa gufuuse ensonga buli kadde abasomesa babeera beekalakaasa n'olwayo we twogerera aba arts bagamba tebongezebwanga musaala ate nno si basomesa bokka n'abasirikale bwa poliisi abantu bangi nnyo abali mu kunyigirizibwa abapoliisi bo kubanga kati ogenda olaba nti tuyina babaka ba palamenti bangi tuyina baministers bangi naye ababaka ba palamenti sente ze bafuna nnyingi. Okay. Baministers sente ze bafuna atambula n'eddabo kabini 3 mu maaso ezimukuuma n'eddala omuntu atayina musango omuntu akolera eggwanga lyo ekiba kikutambuza n'eddabo kabini 5 oba 3 eziriko abasirikale zaaki oyo none sente y'omiwa omusolo mu mafuta onfuna bulungi ekisooka muli bangi kati byebyo bye tulina okusooka okutereeza. Okay. Oba nfuna bulungi bwe tukola ebyo ojja kulaba nga system ekoze eki ng'eteredde. Kale nga ngenda mu masimu nkwabawuliriza abalala sofa campaign zitambula zitya ndaba abamu bali mu kunoonya akalulu nga NUP bali mu kwemulugunya nti poliisi etunulidde bo bokka nti bamenya amateeka g'oku nguudo biki sofa obwo kiri kitya anti kati era balina kwemulugu kubanga abo balina effujjo bagezaako okwagala okukola effujjo kati weba poliisi ebakugira neze ngamba kimu nti poliisi egoberera amateeka amatuufu okitegedde because this is a campaigning time tuli mu kaseera kakunnyonnyola abantu etuleke tutambule nzi mbadde sinaafuna buzibu sinawe nafunyemu lezizita ensi wonna wentambudde bibadde bikyatambula bulungi naye nabasuubiza bwe bagezaako okundaga amaanyi nange njabbalaga amaanyi because what we want balina okutuleka ne tugenda ne tunnyonnyola abantu ba wansi nze abantu bange bali mu butale amaanyi ogalina iye tewalaba ekyabadde emitiyana ogajjawa tewalaba ekyabadde emitiyana tewalaba ekyabadde emitiyana gemanyi goyogerako kati ne walala wonna ogenda kulaba embaga n'ebidaala era njagala okutegeeza abantu be Kasese abantu be Kabalole bonna eyo enkya tuli mu kubatuukako okay. tujja
ebibiina nga NUP n'olunaku olwajjo General Gregory Mugisha Muntu yabadde agenda kuŋŋaanya ssente mu bannayuganda ezinamuyambako mu campaign ey'obwa president. NUP yasooka kusonda nga campaign tezinnatuuka. Gwe ssente ozijjawo zitambuza campaign? Sente nzijjawo zitambuza campaign. Twagenda okuyingira mu kalulu kano ng'ekibiina nga tweteeseteese bulungi. Ekyokubiri naffe ze tulina tezinnaba kutumala. Tusaba abantu baffe abawejjere abasobola okutuyambako okulaba nga tutambuza campaign bulungi batuwe. Kubanga sente ebyetaagisa biba bingi nga mundi mu campaign. Ate omwejjere sente agenda zijjawo zinayamba president? Omuntu ne bwakuwa 1,000. Ne bwakuwa 1,000 abantu 10 guba mutwalo. Omutwalo bwogata bwoweze emitwalo 3 kitegeeza oba osobola okufuna amafuta g'oteeka mu motoka n'otambula. So there is no problem. Ate n'ekirala omuntu amanyi nti byengenda okukola birungi nga nze mu buyinza okusupportinga I don't think kiba kibi. Tekiba kibi. Kwegana naye agatteko ettoffaali okulaba ng'afuna gali abiri buli mwezi. Natuuse emitiyana ne bampa ebikajjo ne bampa ng'olaba oli akikuwa na mutima gumu nga kiva ku ntobo ya mutima gwe gw'omukwano gwe twagala kubanga baagala Uganda empya gye baagala okulabako ng'evuddemu ebintu ebyo byonna, evuddemu ba RDC abangi, evuddemu abantu abo batwala sente za government abangi, evuddemu abo abaka ba parliament abangi, bonna nga tubakendeezezza. Abantu bafe bafunye internet nga si Kampala yokka, si wa mu kyalo, si wa mu city zokka, simanye ezo city zokka. Naye nga n'owo mu kyalo oli asembayo agabana kitundu ku ggwanga lye. Njagala okutegeeza abawejjera abali eyo nti bwe njija mu buyinza mugenda kulaba ebintu byonna nga bikyuse. Omwana ali e Kabalole mu ndeeyo mu kyalo alina okubanga afuna kyekimu n'omwana ali e Kampala. Kati ebintu byakyuse luli twali twogera nnyo nti bannabyabufuzi bagulirira abalonzi. Kati abalonzi balina okuwa be bagenda okulonda ssente. Kati politics muvuga kifuula nnenge. Kati tumuve eno tudde eno. Nga mutambuza bulala Uganda. Electoral Commission yakikoze bulungi. Nekugira omuntu yenna okuwa ssente ne bwe mu church. Kirungi nnyo. Ne musalawo mu basoloozi. Kandi okutuwa aba supporting the cause. Manchi baita okusupportinga cause. Kati yo na musupportinga. Wali uche tuita collective efforts. Nti wowo inacho yagala kiveewo tuyina kukolera wamu. Nze mbakulembera bukulembezi. Yensonga lwaki mbasaba obuwagizi bwammwe mbakulembere. Kubanga yes mbakulembere. Obuwagizi balina kalulu ni atogaseko no basaba sente. Ayina. Atenge subiriri muggwe. Nedda ayina. Teziba za mpaka. Nti oyo ayina agamba nti kale twagala kujja wono nti ye chechi twetaagisa nti kino twetaagisa akasente. Mfuna bulungi ne twetaagisa n'akaki n'akalulu. Oli nagamba nti ngenda kuwa akalulu ne yomba ne sente ngenda zo ngenda zikola ki ngenda zikwa. There is no problem because tugenda tambule igwanga lyonna olimanyi obunene bwayo. Bali abala balina sente z'omusolo abala bazikuŋŋaanyiza mu bantu ffe tubadde tunabafuna mu kisoogo ne tulina okutambula tunyonnyola abantu.